Byabyogera nga yagala mawanga kamanye tiye Katonda. Saina lugendo yantemedde wempita, saina kifo, saina kuba bino, omuliro yaguzikiza, mukasana pereketya, nekibuyaga teyandeka kugwa kwa wana ndabye omukono gwe nga guwonya, ndabye Katonda nga situla batalina kye bali ne bafukamiza ensozi. He came to give me a better life. He came to set me free, yeah. Blessings will follow me, the city and the village. I'm taking over territories. A God like me, who was nothing, He made me something. Ndabye Katonda, Ndabye Katonda, Nina Katonda, hey, Nina Katonda, Ndabye Katonda. Ndabye Katonda, Nina Katonda kole binene, Nina Katonda. Ne unya besiga macha, naba besiga makumagezi gawe. Ne unya batamutya, naba tamunyumiza bizibu byawe. Muchikola mutya, yera irira butale kababe, nokutukusabye tuyoya. Inze abalungi abagalwa balamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Nina Katonda kwano gwange omu ku ba subscribers ba page eno ya YouTube yasindise message nangamba oluyimba luno oluli mu background lusumuludde obulamu bwange, luwonyezeza obulamu bwange. Manyi ku Facebook wano tulinawo viewership egoberera ate era ne ku Facebook ne ku YouTube at the same time. So messages ezibeera zisharingibwa wano sometimes era zisharingibwa ne ku YouTube. Naye oluganda agambye such a blessing. Twagala okwebaza Katonda nti tusobola okutuuka ku mitima gy'abantu nitubaako kitukyusa mu bulamu bwabwe. Kulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Nze Nicholas nze akubuuzaako gy'osinzidde yonna njala kutumirako mwenna mikwano gyaffe bane muli bangi. Nyendoza tujje tukoleyoko olumu akadde nga kakutumirako butumizi ku bantu baffe abali mu kifo kino abamu n'abali ewala. Njala kubajjukiza nti Just Gospel Media nga yo page eno ekigendererwa kyayo it is to expose false teachings and false doctrines. Mukama ebazibwe nnyo kubanga kino ekyo kitundu ku buweereza ekyo toyinza kukigaana. It's part of the ministry era kiina abangi nnyo bekiyamba. Njala okwebaza Katonda nti waliwo abayambibwa okuyita mu kuyigirizibwa kuno n'okusomesebwa kuno kugenda mu maaso kubanga kasatuleka enjigiriza ez'obulimba nga zigenda zitaayaaya zivaamu ekizibu ekinene nnyo kyotayinza nakulowoozaako. At least wabavaayo abantu nga 2-3 ne bayambibwa twebaza Katonda. Abasigadde ne bagenda ne bafa naye kasita omu avaayo n'ayambibwa baba 2 kubanga tusobola kuyamba bonna ne bano abala kasita ne bagenda waliwo tukana ogamba at least ono ye kasita ayambiddwa ng'olaba comment ye ng'ogiraba message ye ng'ogiraba gya kusindikira ng'olaba mu butuufu ayambiddwa. So n'okuba mu ngalo n'ogamba Mukama weebale, ekyo weebalire ddala. Kati bali bonna oyinza obutabayamba bonna naye ono endiga eno yokka neeyambiddwa. Wow, kiba kiyitirivu nnyo. Nze Nicholas nkulamusizaako nnyo okusinziira ku comments ze natunuddeko ku YouTube. Okusingira ddala ntwala nnyo obudde bungi nnyo ku YouTube okwo. Ate wano ku Facebook wano ba administrators olumu batwalawo nnyo nabo obudde kubanga tugabanyamu emirimu. So YouTube entwala nnyo ate Facebook eno ba administrators ne bagiruningako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So njala kwebaza Katonda
program bamwe. So ngenda communicating ne viewership eri ku YouTube ate communicating ne viewership eri ku Facebook. Twebaza mukama olwa technology. Akati okusinzira ezimu ku comments zinasunudeko ko mu YouTube waliwo kino ekyebuzibwa singa mba siwadde kimu kya 10 nfuna ekikolimo oba nedda. Tukadde mufenna singa mbeera siwadde kimu kya 10 nfuna ekikolimo. Banange mwebali nnyo mukama abawo omukisa abayimiridde naffe ku nsonga y'ettaka. Tulina ettaka eryo tugenda kugula ettaka. Mukama ebazibu yatuwadde ettaka eryo akwanzuye nkayiseewo yatuwadde ettaka liri awo ku Hoima Road awo. My God, it's really amazing. Ettaka ddene. Ninjala kwebaza Katonda kulwamwe mwena abayimiridde naffe abazze mu inbox zaffe ne mutunoonya ne mubaako ensonga gye mukola. Mukama yeebazibwe nnyo. Abaana tutambudde nabo mu fellowships zaffe za WhatsApp namwe twagala okubeebaza. Mukama yeebazibwe nnyo abakozesezza. Namwe abali ku viewership ya Facebook wamu ne ku YouTube namwe mukama abawo omukisa. Twagala okugula ettaka eryo ekanamba ono obutundutundu obulala obwetoloddewo awo nabwo twagala kubutwala naye era bakyatubanjayo ku kasente. So n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo yakola pon mwenna nabali eyo ng'ogamba nti njagala kuyimirira n'omulimu guno. Waliwo osobola okujja mu inbox yange enamba eya WhatsApp kweri n'ekirala ngenda kubaterawo link wansi awo egy'okukuleeta direct mu inbox yange tulabike nti ndo twogera musoga maze ngenda kuwayo mutwalo ngenda kubawayo 2. Waliwo abantu mukama bataddeko obuweereza buno ku mutima gwabwe. Manyi buno obuweereza bulina abantu bebunyiiza. Ekyo nkimanyi waliwo abantu nga tebabwagala olw'ensonga nti buwogera ku bintu ebyo bye bataagala. Ekyo nkimanyi kiri obvious. Nkimanyi ndi bukunyiiza. Olaba nti abamu abali eno mu kanisa ya Kristo mu Pentecostal fraternity atuuka neyeekobaana n'omulabe w'ekkanisa ya Kristo olw'ensonga nti ayagala akulumye. Oba ontegedde kyegambye nti akwatagana n'omulabe n'akulaga nti atakkiriziganya n'enjigiriza ey'omulabe olw'ensonga nti ayagala alumye ggwe, ayagala akube. Mukama yeebazibwe nnyo. Tekikola makulu. Amina nnyo. Ffe tulina okwogera ebigambo bino. So twebaza Katonda gwe naali eyo ng'omutima gw'obuweereza buno ogulina nga owulira obuweereza buno bw'okugasiza YouTube, Facebook nga bw'okugasiza. It's open. Tulina ettaka Mukama lyatuwadde ddene ate liri fertile ate ddene ate wagazi. So tujja kwetaaga oyimirireko naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Siri musumba mu buweereza obwo. Siri musumba mu buweereza obwo. Nze guno gwange gwe nkola. I blow the whistle. Nze bwendi sigenda kutuula mu kanisa kusumba nedda. Nina ate obuweereza obwange gwe nkola. Kama yateekateeka dda abasumba mu buweereza obwo n'abaweereza ab'enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So akalanga okukayiseewo ate ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 omwezi ogw'omunaana. Ngenda kubeera awo empigi mawonve awo awamu ne Apostle Abeja tujja kubeera naye awo. Christine ne fellowship ne pastors fellowship zonna ab'omu mpigi basumba bonna ab'omu mpigi tugenda kubeera mu worship excellence. Tugenda kubeera ku kisaawa awo eky'emawonve eyo tujja okubeera awo. Ennaku z'omwezi zijja kubeera 11 omwezi ogw'omunaana tujja kubeera mu worship. Tujja kugendayo tusinze Katonda tuweereze Mukama maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. So osobola okujja naawe n'otugoberera ne tugenda okulayika nti notuweerezaamu Mukama. Enzigi zijja kuba ziggulawo saa 9 10 paka budde bujja kuba ku makya naliyoko. So it was really amazing. Pastor Christine Mukama akikubalire. Mukama akw'omukisa ndooza n'olukuŋŋaana lwa mulundi oba gwakumeka. It has taken long. Mukama akuwanirire n'abasumba Mukama bakuwadde kolagana nammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati ekigambo ekikwatagana n'ekikolimo tujja tuwulira enjigiriza ez'enjawulo. Amina. Tujja tuwulira enjigiriza
ezenjawulo naye wali olinako byowuliddeko eyo mukwano gwange wali obaddeko eyo n'owulira nga waliwo abasumba waliwo abaweereza abayimirira nebagamba nti kasita towa kimu kya 10 ogenda kufuna ekikolimo kasita towa kimu kya 10 ogenda kufuna ekikolimo waliwo ekikolimo kyofuna nga towadde kimu kya 10 era waliwo ekikolimo kyofuna nga towadde kimu kya 10 amina kakati nze nandibagambye bwe nti ekikolimo kati kisukka ku kyolowooza ekimu ekyekkumi kisukka ku kyolowooza muleke kimu kya 10 kukirowoozaako nga jjinja erisibiddwa omuntu mu bulago leka kulowooza ku kimu kya 10 ng'olubengo mu bulago amina nti bw'oyogera olulimi bw'oyogera Oluganda vanachula nti bagenda kusiba eggumba mu bulago nti ono tamanyi Luzungu nedda si bwe kiri mukwano gwange amina nina ebintu bingi bingenda okuba nga nsharingako nawe olunaku olwaleero ekisookera ddala mu byonna nze kinasooka okubasomesa ne mbategeezaako wano amanga nti bwe tuba tutunuulira ekimu ekyekkumi mu bayibuli tetukitunuulira nga tusinziira mu mateeka ga Musa nedda naye kino ne bw'okyogera otya era mulimu abantu era bagenda okusigala nga baleekaana ani yakugamba nti ekimu ekyekkumi bakiwera mu mateeka ate nno omuntu ayogera bw'atyo agamba nti tawa kimu kya 10 ate y'omu yagenda okukugamba nti ani yagamba nti ekimu ekyekkumi tukiwera mu mateeka kati n'olaba confusion ngenda kubategeeza ekigambo kino nti ekimu ekyekkumi oba ekiweebwayo ekimu ekyekkumi n'ekiweebwayo katusokere ku kiweebwayo nti ekiweebwayo tetukitandikira mu Baleevi ekiweebwayo tetukitandikira mu Bamusa ekimu ekyekkumi tetukitandika na Musa nedda nabategeeza nimbagamba nti ffe tuli nsigo ya Ibulayimu amina tuli nsigo ya Ibulayimu abeera jjajjaffe mu kukkiriza abeera kitaffe mu kukkiriza lwaki nti okukkiriza kwe kwalanga obulokozi okukkiriza kwe kali akabonero akalanga obulokozi nti omuntu afuna obutuukirivu lwa kukkiriza if you believe and you have faith in Jesus then you are regarded as righteous kubanga Ibulayimu taweebwa butuukirivu kubanga yakwata amateeka nedda Ibulayimu teyalaba ku mateeka ga Musa teyakwata ku mateeka ga Musa kwano gwange nedda Ibulayimu teyakwata ku mateeka ga Musa aweebwa amateeka 10 nga gano galiwo it's like what is a guideline okujja abaana ba Isirayiri mu ddungu okubatuusa mu nsi ensuubize we learn from them mukama waffe ibazibwe nnyo kakati bwe tutuuka waliwo amateeka amalala other laws amateeka mangi nnyo agali mu Bayibuli ndoza gawera n'ebikumi 3 n'ebikumi 4 mayitirivu nnyo tetusobola na kugamalayo haleluya kati bwe tuba tutunuulira ensonga zino tulina okuzitunulira n'obwegendereza waliwo kye tuyita statutes of the Lord and laws of the Lord amina kakati bwe tuba tutunuulira amateeka ga Musa the 10 commandments ezo amateeka ekkumi ne tutunuulira n'amateeka amalala statutes endala mutujja okusanga bimu bya 10 biweebwayo n'ebirala onfuna omusajja omukazi tagendanga mu watukuvu wa Mukama ng'ali mu nsonga ow'embalabe ennene simanyi tatuula mu watukuvu wa Mukama alina ebigenge tatuula watukuvu wa Mukama kati ego gonna gaabeerangamu amateeka ago other laws naye ng'ate amateeka gano 10 agaweebwa Isirayiri togenda kusanga muteeka eryo nti ate omuntu ali mu nsonga omukazi ali mu nsonga tasana kugenda maaso ga Katonda ompuliriza mukwano gwange kakati ne tubeera n'ebintu ebyo mu mutwe gwaffe ne tubyetika byonna ne tubiteeka mu mutwe ne tugamba nti kakati n'ekimu ekyekkumi tetulina kukiwaayo kubanga tetuli mu bufuge bw'amateeka njagala kukutegeeza nti bw'obanga oli ensigo ya Ibulayimu tosobola kubeera ate ensigo ya Musa ensigo ya Musa ndala n'ensigo ya Ibulayimu ndala ensigo ya Musa si yakukkiriza ensigo ya Musa ya mateeka ensigo ya Ibulayimu yakukkiriza that's why nti ye Ibulayimu ekimuweesa obutuukirivu kukkiriza kakati Ibulayimu ono awe ekimu ekyekkumi takiweerayo mu mateeka
ekimu eky'ekkumi ekya Ibulayimu ensigo ya Ibulayimu yakukkiriza. That's why nti n'okukkiriza kwaffe Ibulayimu ayitibwa jjajja w'abakkiriza, bassebo ne bannyabo. Tuweebwa omukisa gwa Ibulayimu, Yakobo ne Isaaka si lwa mateeka wabula lwa kukkiriza nti mu Isaaka mulimu omukisa ogulimu, ne mu Yakobo mulimu omukisa ogulimu. Alo mukwano gwange, kakati bwe tutuuka ku kimu eky'ekkumi tusukka ku ekyo ky'olowooza nti tteeka. Si tteeka nedda. Bw'otunuulira endagaano enkadde mu kitabo eky'Abaleevi 27:3, tetugenda gendayo olw'obudde. Baleevi 27:3 ojja kwetegereza nti Bayibuli ennyonnyola ku ngeri y'ebimu eby'ekkumi emirundi 3, ebimu eby'ekkumi eby'emirundi 3, ebitundu eby'ekkumi eby'emirundi 3. Ogenda kutunuulira ekimu eky'ekkumi eky'ebyettaka. Baleevi 27:30. Tuddukeyo twangweyo mangu, mate sagala kusomayo naye kubanga kirabika ndoza twandikyetaaze. Abaleevi eby'Abaleevi 27:3 mulabye. Baleevi 27:30 Bible esomesa and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree. Kati ayogera ku bitundu eby'ekkumi. Ekisooka eby'ettaka, ekyokubiri ensigo ey'ettaka, ekyokusatu ebibala eby'omuti. Ebibala eby'omuti nakyo kimu kya 10, ensigo ey'ettaka nakyo kimu kya 10, n'ekimu eky'ekkumi eky'ettaka. Kati ebimu eby'ekkumi biri categorized mu mirundi 3. Mirundi egyo 3 kitegeeza nti mu bino byonna ebisatu osobola okugyamu ekimu eky'ekkumi. Kakati ensigo eno ey'ettaka, kino ekimu eky'ekkumi eky'ettaka kyabeeranga nti abantu baabeeranga n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Ojja kwetegereza nti baatwalangayo zaabu, weema za Mukama zaabeerangamu zaabu, zaabeerangamu ebikomo, ebintu eby'omuwendo nga babijja mu ttaka. Mukama yeebazibwe nnyo nga babijja mu ttaka, golodi n'ebirala biyitirivu nnyo, kopa, bingi nnyo ebyobugagga ebyabeeranga mu ttaka. Kati Katonda ye yali mugezi nti yasetinga financial system ye ng'amanyi nti omulembe gye tugenda okujja mu maaso bino bijja kuba tebikyatwalibwa mu weema nga kimu kya 10 na kiweebwayo. Of course olwaleero kizibu omuntu okukwata golodi n'amukubamu akafaananyi omusajja akutte kilo 10 eza golodi azitute mu kanisa nti atuteyo kimu kya 10 oba tuteyo kiweebwayo. Kisobola obutakola makulu kubanga kati gold bamukuumisa na mundu. Amina. Amwina nga akakufu mu bulago baagala mwisalako obulago bamujjeko gold. So Katonda yamanya nti eno system egenda kutuuka mu maaso ekyuke. Kyakola nti ekimu eky'ekkumi eky'ettaka kigenda kutuuka kiveewo ng'omuntu tasobola agenda kukwata byennyanja 10 mu nnyanja abireete mu weema ya Katonda nga bwe kyalinga nti ebyennyanja 10 agenda kujjako ebyennyanja 10 ng'ekimu eky'ekkumi. N'amanya nti maaso eyo ate abannema bajja kukukwata bakusibe nti oli mu kukola kye bayita environmental degradation oba oli mu kukyankalanya butonde bwansi. Onfuna ndowooza mukwano gwange. So kakati n'amanya eyo system, n'amanya nti egenda kubeera, then n'azimba system eyitibwa ensigo ey'ettaka. Ensigo ey'ettaka. Ensigo ey'ettaka, it is the seed of the land. Seed of the land ejeta. Seed of the land ejjanga okutta eby'omu ttaka n'obitunda n'ojjamu ensimbi. Ensimbi ezo n'ozitwala mu kkanisa bw'oba oyagadde era bw'oba osobodde. That's why nti otunuulira Kristo agamba Peetero nti genda mu nnyanja okwate ekyennyanja ekyo kitunde, ekyennyanja ekyo kyasamye Mukama mugenda kubeera mu ssente. Nfuna. So kikuwa ekifaananyi nti mu by'ettaka the land muvaamu ssente. Kyekifaananyi nti tunda ekyennyanja kino bw'okitunda bw'okikwata ogenda kukijjamu ekinusu mu kamwa, ogenda osasula omusolo. Kubanga ne Kristo naye yali akola kye bayita obeying the law of finance, the law of giving. Hallelujah. So genda okikwate. So that's why nti eri Abaleevi 27:3 ayogera ku kimu eky'ekkumi eky'ensigo ey'ettaka. That's why nti nze mpuliriza nnyo abantu nga boobuulira ekimu eky'ekkumi bakuba ekimu eky'ekkumi ne neewuunya ensi
nti ebintu bino ebiseera ebisinga tetwetaaga kumala gabibuukira bubuukizi, twetaaga okutuula wansi ne tusomesebwa ate ne tuwuliriza. Kati ekimu eky'ekkumi ekiyitibwa ensigo ey'ettaka, eno ensigo eno ey'ettaka eno eva mu kimu eky'ekkumi eky'ettaka, nti otunze ente ogiggyemu sente ezo z'okutta osobola okuzikolamu omulimu gwa Katonda. Y'ensonga lwaki nti omutume Pawulo eri mu Bakolinso ekyokubiri ndowooza 9:6 eyo mbaserabidde tugenda gendayo ng'akutegeeza nti oyo awa asiga ennyingi akungula nyingi, ate era asiga entono akungula ntono, nti Katonda asanyukira nnyo omutima oguwa nga musanyufu. Kakati lwaki ayogera bw'atyo? Ageraageranya ekimu eky'ekkumi kino idea agijja eri mu nsigo ey'ettaka. So endagaano enkadde esirikira ddala ku kye bayita endagaano empya esirikira ddala ku kye bayita tithe, ng'ekigambo nti tithe. Nga bwe nakugamba nti endagaano empya esirikira ddala ku kye bayita trinity, nti tosobola kusangamu kigambo trinity, tosobola kukisangamu, tosobola kusangamu kigambo godhead, tosobola kukisangamu, naye ng'ate mwekiri we can add up scriptures and we come up with that. So n'ekimu eky'ekkumi kino nga bw'otasobola kusanga, tingenda kuwa challenge, genda mu ndagaano enkadde onoonyemu ekigambo Yahweh, dakiika 2 ojja kukifuna. Genda mu ndagaano empya onoonyeyo kye bayita Yahweh. Tosobola kunoonya kigambo Yahweh, erinnya Yahweh tosobola kulijjayo mu ndagaano empya ne bw'oba oyagala otya. Tosobola kusanga Yahweh mu ndagaano mpya ne bw'oba oyagala otya, naye ojja kusangayo I am the Lord, I am who I am the living tree, I am the water of life, I am. Now ekimu eky'ekkumi kye tuyita tithing, eri kigambo tithing togenda kukisangayo mu ndagaano empya as a stand nti mukwate ekimu eky'ekkumi mu kiweeyo, nedda, naye ojja kukisangayo mu kusomesebwa okw'enjawulo, nti olengera omutume yakugamba nti asiga ennyingi akungula nnyingi, asiga entono akungula ntono. Ayogera ku ssente, asiga ennyingi akungula ntono, akungula nnyingi, asiga entono akungula ntono, nti Katonda asanyukira omutima oguwaayo nga gusanyuka, a cheerful giver. Haleluya. Kitegeeza nti ojja ekintu kino ku mutima n'okiwaayo ng'omutima gusanyuse. Gundi eno agijjawo omutume Pawulo, agijja eri mu Baleevi 2:7 kati kubiri ebimu eby'ekkumi ebisatu eby'emirundi esatu oba categories ezo ez'emirundi esatu tayogera ku kye bayita tithe of the land, wabula ayogera ku tithe, the seed of the land. Mfuna ayogera ku seed of the land kubanga ojja ku Bible oluzungu jagamba yettaka oba kitegeeza nti you have alternatives. Waliwo alternative esooka ey'ekimu eky'ekkumi eky'ettaka, alternative ey'okubiri ekimu eky'ekkumi eky'ensigo ey'ettaka, n'obeerawo alternative endala ey'ekimu eky'ekkumi eky'ebibala eby'omuti. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, tuli ffenna. Kakati it takes time okutegeera financial route y'engeri gye gyetambulamu ne gye gyefuuka. So nti Katonda yamanya nti ebibala ekimu eky'ekkumi eky'ettaka time ojja kutuuka nga tekikyaliwo, nti olwaliwo kizibu nnyo okusanga omuntu ng'akutte ente 10 n'ajjako ente 10 n'azitwala mu kkanisa. That is the tithe of the land. Gye bali bakyakisobola naye very hard. That's why nti n'azimba system nti omuntu osobola okukwata ente eno n'ogitunda n'ojjamu ssente z'oggyemu n'ojjako ekimu eky'ekkumi n'ojjako ekiweebwayo. Ekikulu kya byonna si kimu kya 10, naye ekikulu kya byonna is to give with a cheerful heart, kuwaayo, kubanga awadde ekiweebwayo n'awadde ekimu eky'ekkumi bonna bali under one category. It is to give. Giving. Temumenyekera bwereere na kumenya mitwe gyammwe. Teri n'omu abagamba nti Bible ekkiriza okuwa ekimu eky'ekkumi ng'oyita mu mateeka. Teriiyo mateeka gatugenda kuyitamu kuwa kimu kya 10. Wali abayigiriza enjigiriza bwetyo, abamu ne bakiyigiriza mu butamanya, ate abamu ne bakiyigiriza nga bamanyi, olw'ensonga nti baagala okuteeka fear mu bulamu bw'abantu okutambulira ku bunkenke. Of course tukimanyi nti waliyo ekinusu waliwo sente y'ekicupuli
ne sente ne note etali ya kichupuli wabera fake wateko kubera wekiramu. So tukimanyi tutune bannabbi n'abayigiriza ebyobulimba ate ne wabero n'abayigiriza ebyamazima. Tukimanyi nyo nti wali abasajja bakatonda abayimiridde ku musingi gwa Kristo nga tebateeka abantu muguwa mu bulago. Kyekiri kye nagambye nti abantu boogera ku kimu ekyekkumi kisooka okujja mu bulamu bwe okuwulira obulago nga buzitoye. It's not like that. Mukwano gwange mpuliriza amina. So ekimu ekyekkumi si muguwa mu bulago. Si muguwa mu bulago. Teri no mwasobola kuleeta wano video wano ba ene note nti tuyigiriza wano nti ekimu ekyekkumi muguwa mu bulago nedda. Naye tuyinayo abantu ate wabweru besijja kuwakanira nti basomesa bwe batyo. Ojja kugenda okuwuliriza nga mu ekereziya basomesa ekintu bwe kityo. Ogenda okuwuliriza mu kanisa ya Kristo ngera wali abasomesa ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Ate ne naayimirira mu byawandiikibwa bye. Kakati tugenda mu kitundu ekyokubiri, tugenda komawo mu bwangu nnyo tulabe ku kye bayita ekikolimo. Osobola okufuna ekikolimo nga towadde kimu kya 10 oba nedda? Kubanga video zino zengenda okukuwa wano ngenda kuzanguya nnyo. Bano abaana boolaba ku screen yo ono Jack Online Ministry, ono omwana ayitibwa Sylvia Getsi. Bano bo obulimbo obo bali bo omwaka gugenda na kugwako nga tuli kubano. Gusobola ddala okugwako nga tuli kubano. Kubanga nze nkyayira ddala obulimba. Saagalira ddala bulimba. Amen. Kakati bwe nkuwa video yono Jack kisookera ddala mu byonna. Jack mebegako eyo nga ajja asomesa abantu nti bwe walokoka tobaako na bikusibye byonna. Era abantu abasomesa abantu nti olina ekikusibye, oliko ekikolimo, oliko ekyakusiba, bino yabisomesanga. Oliko ekyakusiba, oliko ekikolimo, oliko kawuula, nga kugamba ebyo nedda. Ebyo babalimba, ebyo tebisobola kubaayo. Tosobola kubanga ate walokoka ate ng'olina n'ebikukutte n'ebikusibye. Videos nzirina wano, nzirina pitirivu nnyo swana kuzimalayo. Olina ebikusibye, tekisobola kubanga olina n'ebikusibye, tekisoboka kubanga olina n'ebikukutte, tekisobokera ddala. Kati ngenda kuwa video ye eno giwulirize bw'ayogera. Then ate nkuwe ne muwala we naye omuwulirize bw'ayogera. Oluvannyuma tukuŋŋaanye information eno tubuuze ekibuuzo nti ddala osobola okubeera n'ekikolimo singa oba towaddeeyo kimu kya 10. Kati buuka ekimu eky'ekkumi kitwale in the level of giving. Kubanga awadde ensigo, awadde ekimu eky'ekkumi, n'awadde ekyobwayo kyonna is all about giving. Kama ibazibwe nnyo. However much nti ekimu eky'ekkumi ekiwaddeyo oba tokiwaddeyo, ekiweebwayo ekiwaddeyo oba tokiwaddeyo. It's all about giving. Amen. Uliriza omukulu ono. Amen. Mukugaanibwa family nekwegana neba. Lwaki oyita mu kugaanibwa family nekwegana ne bagoba mu kika baneiba nga tebakwagala emikwano ne gikuvaamu sina kindi ne ku mulimu ne bagoba nobanga aliko spirit of rejection. Bwobanga oyita mu mbeera bwetyo kati nobanga aliko spirit of rejection, oyita mu kukwezesebwa, oyita mu kugaanibwa, family nekwegana, bano ne bakwegana, nobanga aliko spirit of rejection. Kati boddayo mabega mu videos ze yawulirizanga nnyo oba yagendanga nnyo mu buweereza obw'emutundwe. Mutundwe basomesa nnyo rejection eyo, emyoyo gya kawuula. Kati ono Jack yennyini yagambanga abaana nti omuntu bw'alokoka tosobola kubeerako spirit of rejection. Ekisooka tosobola kubeerako spirit of rejection, egyo emyoyo gya kawuula tegiriiyo, ebyo babalimba. Spirit of rejection teriiyo, ebyo emyoyo tosobola kubaako busibe bwonna, ebyo tebiriiyo. Kati now is the same person agenda n'akugamba nti osobola okubeerako rejection. Oyinza okubeerako rejection. Onfuna? Lwaki oyita mu kugaanibwa family nekwegana ne bagoba mu kika baneiba nga tebakwagala emikwano ne gikuvaamu? Kakati lwaki oyita mu kugaanibwa? Lwaki oyita? Kati ekyo kyokka kyowulira ekyo, lwaki oyita mu kugaanibwa? Already obeera omaze okusabumiitinga nti bw'olokoka nno osobola okusigala ng'ogaanibwa. Bw'olokoka osobola okusigala ng'olina rejection. Bw'olokoka osobola okusigala ng'ofuna kino. Bw'olokoka osobola okusigala ng'ofuna ne kino. Hallelujah. Ndi so happy. I'm so happy nti Jack owaluli si yono. Jack owaluli yenga enjiri yagifuula ya mukwano. Ndi so happy, very happy nti atilisa asobola ku uploadinga videos nnya nga tataddeyo obukodyo bwa mukwano na kwegatta.
I'm really so happy about that. Kubanga ekyo kyali kifukidde ddala ekizibu ekinene nnyo eri abaana ba Mukama. Era ogenda n'olaba ebintu nga bigenda bikyuka mpola, bijja genda bikyuka. Nti tokyasomesa ku mukwano, laavu okwegatta nkwensonga 8 lwaki omusajja oyo yakukyawa, bigenda bikyuka mpola. Kati bw'omuwulira olwaleero ng'agamba nti so lwaki oliko rejection, lwaki ogaanibwa, edda nga ye yasomesanga abaana nti omuntu yenna bakugamba nti oliko rejection oyo aba si mulokole. Bw'oba walokoka buli kimu kyaggwa Kristo yakimala ku musaalaba, teweetaaga na kwenenya, bo basomesa nti teweetaaga na kwenenya tosobola. Kati oyo mumuwulidde. Kati ngenda kukuwa muwala we ate omuwulire ng'ate ye ate enjigiriza gy'ayigiriza eringa eyagala okwawukanako n'eya kitaawe, naye nga yagireetera mu nkola ey'ekimu eky'ekkumi. Njagala tuwulirize ngoberera mpola. Tuli mu kusomesa, ngenda kuba mu kitundu ekyokubiri. Ddala kituufu omulokole osobola okuwa ekimu eky'ekkumi oba obutakiwa kimu kya 10 naye n'obeera n'ekikolimo. Ekibuuzo nti bw'otawa kimu kya 10 osobola n'okubeera n'ekikolimo. Kansooke nkuwa eddoboozi ly'ono omuwala tugende mu kuwummulamu. Ono tujja katumuve kati tugende ku muwala. Singa waye ekimu eky'ekkumi ng'etya ekikolimo. Abasumba baffe bamanyi n'okukibanja ngamanyi okugamba nti saakusabira omukisa leeta ekimu eky'ekkumi. Abaffe ekimu eky'ekkumi kiki? Ku ebyo by'oba okoze n'oggyako ekitundu kimu n'okiwaayo olime ne bakirya. Ekyebuuzibwa ku ssaawa eno bakabona be baliwa? Petero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda muli ggwanga ddonde kika kya nvuma kika kitukuvu munnaye kusaawa bateeka okukkiriza ku Mukama waffe Yesu Kristo oli kabona weerira ekimu eky'ekkumi. Ekibuuzo ekiddako tukyali wansi w'amateeka ga Musa. Abaluumi essuula ey'okumi olunyiriri olw'okuna. Yesu yenkomerero y'amateeka okutuweesa obutuukirivu. Ekibuuzo ekiddako bwe mbasiwadde kimu kya 10 nina ekikolimo. Abefeso essuula esooka olunyiriri olwokusatu. Yeebazibwe Katonda wa Mukama waffe Yesu oyo yatuwa omukisa gwonna ogw'omuggulu okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Ekibuuzo ekyeddako ye abaffe ffe ab'endagaano empya tulina kuwaayo tutya? Abakolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omusanvu. Yabyogeranga yagala mawanga kamanye tiye Katonda. Saina lugendo yantemedde wempita, saina kifo, saina kuba bino, omuliro yaguzikiza, mukasana bereketya, nekibuyaga teyandeka kugwa kwa wana ndabye omukono gwe nga guwonya, ndabye Katonda nga situla batalina kye bali ne bafukamiza ensozi. He came to give me a better life. He came to set me free. Yeah. Blessings will follow me in the city and the village. I'm taking over territories. A God like me who was nothing, he made me something. Ndabye Katonda. Ndabye Katonda. Nina Katonda. Hey, hey. Nina Katonda. Amina nkulikeo nnyo ddala tubadde tugenzeko mukumulamu katono nnyo kwa dakiika ng'emu yokka mbanirizaako nnyo mutundu kitaffe kino ekisembayo nateera. Kakati ngenda kuwa omwana ono w'obuwala onayitibwa Get. Amina onayitibwa Get. Ngenda kuba mukuwa naye omuwulirize, ngenda mukuwa omuwulirize. Kati bonamuwuliriza ojja kwetegereza nti waliwo enjawulo nene nnyo ate n'ekitaawe byakola ki byasomesa. Amina then tugende ku kikolimo kino. Amina muwulirize, sigenda kazaayo olw'obudde, wuliriza n'obwegendereza. Ekimu eky'ekkumi kyeki ennamba esinga ewaayo ekimu eky'ekkumi ng'etya ekikolimo. Abasumba baffe bamanyi n'okukibanja ngamanyi okugamba nti saakusabira omukisa leeta ekimu eky'ekkumi. Abaffe ekimu eky'ekkumi kyeki? Ku ebyo by'oba okoze n'oggyako ekitundu kimu n'okiwaayo. Olima ensawo za kasooli 10 n'oggyako emu n'ogiwaayo. Kitandikirawa mu Bayibuli lubereberye essuula e14 olunyiriri olw'abiri. Jjajjaffe Ibulayimu bwe yagenda okulwana omunyago gwe yanyaga n'aggyako ekimu eky'ekkumi n'akitwalira kabaka Merikizadesi yalamutwala ebiro ebyo. Ekikola omulundi gwali gumu n'akiwerayo n'abaana be bonna ab'omu nda ye. Okusinziira ku Bebulaniya essuula ey'omusanvu
onyolo 7 paka ku 10 kiddamu era ne kirabika mu luberebere sura ya 28 olunyiri olwabiri paka ku 22 Yakobo bwe yali atidde okugenda wa muganda we ng'atya okumutta n'asuubiza Katonda n'amugamba nti bw'atanzita nga nkuwa ekimu eky'ekkumi abaffe ekimu eky'ekkumi ekyogerwako mu Malaki 3 olunyiri 7 paka ku 10 kye kiriwa ekigamba nti muleete ebimu eby'ekkumi mu nnyumba yange egane bulwamu mmere ekibuzo ekiriwo ennyumba ya Katonda yeeriwa oba yeekaalu ya Katonda yeeriwa Abakolinsi ekisooka essuula y'omukaaga akutegeezeza nti tetukyali mu bufuzi bw'amateeka nakuwa olunyiriri numbers oba okubala Ekikolimo nakutegeeza Abefeso ekyebuuzibwa kusaawa eno bakabona be baliwa bwetwakkiriza Yesu twayobwa omukisa gwonna ogw'omu mwoyo kakati nakutegeezezaako nakulalwiri naye nkutegeeza nti kye bayita omukisa ogw'omu mwoyo gujja ng'omuntu alokose bino wammanga okuyitibwa abaana ba Katonda okuyitibwa a peculiar nation, a peculiar people, abaana ab'envuma, okusembezebwa ffe okufuga awamu ne Kristo, okubeera nga tuli adopted, ogwo gonna mukisa gwa mu mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ampuliriza, ogwo gonna mukisa gwa mu mwoyo. So ebogera ku mukisa ogw'omu mwoyo teguli connected na kimu kya 10. Nti ate bw'otawa kimu kya 10 oba woobwa ekimu ekya10 then obeerako ekikolimo. Ate kakati ekikolimo ekyo oba oli awo tokirina kubanga ate waweebwa omukisa ogw'omu mwoyo. No, they are not connected. Byanjawulo nnyo. Then njagala kubaako ekintu kye nkutegeeza nakulwa leero, mpa eddakiika 10 zokka tuve wano. Katonda bwe yali atonda omuntu yamuteerawo okusalawo. Omuntu ali conscious, omuntu alina okusalawo mu mutima, either ogenda kusalawo bulungi oba obubi. Kati Katonda naye alina ebintu by'ajja akuteerawo. Katonda akuteerawo kye bayita omukisa, era akuteerawo ne kye bayita ekikolimo. Saga tugende wala nnyo. Bikula ekitabo ekya Deuteronomy oba eky'amateeka olwokubiri essula ya 30 olunyiriri lujja kubeera lwa 19 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli esomesa nti mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero. Mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero. Kitegeeza nti Katonda agala kukikola openly, amina, nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa. Kawulira, mu maaso go ntaddewo obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboze obulamu olyoke obenga omulamu gwe n'ezzadde lyo. Omulira nti mu maaso go ntaddewo obulamu n'okufa, ntaddewo omukisa awamu n'okukolimirwa. Haleluya. Oluzungu lugamba, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, and both thou and thy seed may live. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati olunyiriri ekitabo kyekimu ekya Deuteronomy essula ya 11 n'olunyiriri olwabiri mu 6, Bible esomesa nti behold, I set before you this day a blessing and a curse. Laba leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa. Nteeka leero maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa. Saagala weerabire nti Bayibuli eno bwe tusomesa ku Katonda ono eyogera kate era eyogera ddala mu lwatu mu Bebulaniya essula ya 13, Bebulaniya 13 n'olunyiriri olw'omunaana nti ye Katonda w'olwaleero, is the God of yesterday, today and tomorrow. He is the same God. Bebulaniya olunyiriri 13 n'olunyiriri olw'omunaana. Yesu Kristo jo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Kitegeeza ki nti olunyiriri luno lulina gye luva bw'oba ng'obikudde ekitabo ekiyitibwa ekya Malaki 3. Malaki 3 n'olunyiriri lwa 6. Malaki 3 n'olunyiriri lwa 6. Njala nkugira empola mpola gwayagala okuyiga. Malaki 3 n'olunyiriri lwa 6, Bible esomesa nti for I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Kubanga nze Mukama sijulukuka, mwe batabani ba Yakobo
kyemuva mulema okumalibwawo. Kakati bwe tumala okukitegeera nti Katonda mu ndagaano enkadde yakuteerawo ekikolimo n'omukisa okusinziira mu kyamateeka 319 ne kyamateeka 11:26 ndi ye Katonda akuteerawo omukisa n'ekikolimo, ye Katonda akolimira ate era ye Katonda awo omukisa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Then betumaliriza ne tugenda ne tulabirira Katonda mu Bebbulaniya 13:8 nti nze sikyuka, so kitegeeza yenze jjo leero naluli. Kama waffe yeebazibwe nnyo ampuliriza. Kino njagala nkikuleetere ku nsonga efaanaganako bweti nti bwe tutuuka ku level ey'okuwaayo n'ekimu eky'ekkumi, Katonda atuukira ddala oba oli ku level eri wakati wo ne Katonda ng'enkolaganayo ne Mukama esukka ku mwana w'omuntu gw'olaba wano wansi n'otuuka ku level yo ne Mukama. Bible esomesa nti Musa njogera naye mu lwatu naye mmwe nayogera nammwe mu kyama, njogera nammwe mu biroto n'okwolesebwa, naye Musa njogera naye lwatu. Kati Katonda atuuka ku level nga omutegeera ku level etali ya mulala. Bwe tutuuka ku kintu kiyitibwa ekyokuwaayo, eyo ebeera level ndala gwe ne Mukama. Ebeera ddala level obeera otegedde ekyama ekiri mu kuwa, obeera otegedde mu ekyama ekiri mu kukwata n'owaayo. Bwerabire kye bayita ekimu eky'ekkumi, kubanga ekimu eky'ekkumi Katonda ayinza okwagaza 1000 oggyeko ekinusu kimu, okwata 1,000 oggyeko 1000 akenda okakozese, kye bayita ekimu eky'ekkumi. Ekyo twogera ku kimu eky'ekkumi eky'ensigo ey'ettaka. Haleluya. Kyekiri Pawulo kyayogerako nti asiga ennyingi akungula nnyingi, asiga entono akungula ntono, ayogerako sente. Kama yeebazibwe nnyo. Kakati ojja kwetegeeza nga ne Mukama waffe Yesu naye ayogera ku sente. Agamba nti gende kwate ekyennyanja oggyemu ekinusu ogende owe omusolo. Kama yeebazibwe nnyo. So ogenda n'otunuulira principles z'okuwaayo, it's not about a tithe, but it's about giving what you have to the Lord. Kama yeebazibwe nnyo. So kati principle nejja neetuuka eno mu ffe mu baana ba Katonda nti Katonda asobola okugamba nti kwata omutwalo ogwo, kwata emitwalo gyo 10, jako 1000 genda olwoli. Kwata akakadde kalamba, jako emitwalo gyo 10 genda ogiteeke wali. Genda ogyeko emitwalo 2. Njogera n'abantu abalina level kwe baatuuka nga boogera ne Katonda era nga bawulira nga Katonda ayogera nabo. Haleluya. Abo benjogerako nti mu bujeemu bwonna bw'oyimiriddemu muvaamu repercussions. Mu butawaayo obwo n'okugira ky'olina Katonda yakwagaza owe, kubanga omukono ogugaba, a hand that giveth is blessed than the hand that receiveth. So eno nono principle ya guru, principle ya bwa Katonda nti omukono ogugaba. That's why nze nakugambye nti bw'oba otunuulira kye bayita okuwaayo ekimu eky'ekkumi, kibuusa amaaso otunule ku kye bayita a giving hand with a cheerful heart. Nti kasita okwata omukono guno ne guwa, gwa mukisa nnyo okusinga omukono ogwaniriza oba omukono ogufuna. Mukama yeebazibwe nnyo. So Katonda bw'atuuka ku level y'okugamba nti nno gwe kwata kino kyolina ogenda okiwoono, it's a blessing. Naye ate kakati ffe abaana b'abantu tutuuka ebiseera ebisinga ne tujeema nti nekyolina nakyo toyagala okikwata okiweeyo wadde nga Katonda ayogedde naawe. Saagala kwogera n'abantu bagamba nti nze simanyi Katonda bw'ayogera era nze nninda Katonda ayogere mu Bayibuli. Katonda nze mu birooto sisobola kumuwulirizaamu era tayogera mu birooto, era Katonda sisobola kuwulira ddoboozi lye ng'ayogera. Nze nninda bulinzi kigambo kyogere mu Bayibuli. Mwe si bwe njogerako. Njogera ku muntu alina level eyo. Nayo nina omusajja gwe twatuweerezanga naye mu kyalo eyo. Katonda yayogera naye, musajja yali mujaasi naye ng'alina amataka ge, bakitaabe baali balina amataka. Naye Katonda yayogera naye n'amugamba nti kwata ettaka liri eri, genda oliwo ab'akatale bakolereko emirimu. Kakati ye n'asigala ng'agamba nti nedda, kubanga nannyini katale oli yali mukyala mulokole naye ng'ate mukyala we takolagana naye. Kakati ye ng'agamba nti nedda, sisobola. Mpulira omuntu ajja n'aŋŋamba ekiro nga neebase nti kwata ettaka lino genda oli wooli, naye ate oli mulabe wange. Kakati ate nze nkolagana ntya n'omulabe wange? At the same time Bible yekugamba nti sabira balabe bo omukisa.
njogera ku muntu ng'olina level ne Katonda kw'otuuse ng'oyogera naye n'omuwulira nga tolinda kubikula Bayibuli. Bano bakatonda tayogerera mu birooto, simanyi birooto bibuzaabuza, soogera nammwe. Kati omusajja n'agaana nekitwala omwezi gumu, emyezi 2, emyezi 3, n'agaanira ddala completely. Njala kwangu yakutegeeza ensonga eno nti yamaliriza ettaka aganya okulimuwa ne wajja omukazi omulala ne najja namubaka bunagamba ne mbutuufu nina eddoboozi linawulidde ekiro. Olina ettaka naye ettaka eryo si liryo. Olina ettaka lyolina si liryo. Nti nedda ettaka lyonna lyenina lyange n'ebyapa byonna birimanyike. Nedda mpulira Mukama ngamba wali ettaka lyolina naye nga si liryo. Ne babivaako ne badda mu mboozi eza bulijjo. Naye n'asigala ye ng'akimanyi nti Katonda ayogedde nange naye ŋŋaanye bugaanyi. Haleluya. Naye ekyatuuka omusajja yagenda okuddayo Somalia okulwana. Byonna bye yazimba Somalia ne bitandika okugenda nga bifa kimu ku kimu. N'awona okufa kwa mirundi ndowooza nga 8. N'awona okufa kati ng'obunnabbi bujja ne bubuulirwa mukyala we nti omwami wo agenda kufiira Somalia olw'obujeemu. Naye ng'omukazi abuuza omusajja nti kiki kye wajeema Mukama kye yagamba okole n'ogaana. Kati omusajja kyaddaaki n'abikula ekyama ng'akaaba n'agamba nti Mukama yaŋŋamba nkwate ettaka lino ng'omwaka guyiseewo mulamba, nkwate ettaka lino ndiwo omukyalo oli ow'akatale ate omukyalo oyo omulabe waffe. Kakati omukazi n'atunulira omusajja n'amugamba nti okimanyi bino byonna bye tuyiseemu, bino byonna bye tuzze tuyitamu, tubiyiseemu lwa bujeemu bwo, tubiyiseemu kubanga wajeema, tubiyiseemu byonna bino. Kankubulire nti osobola okumala mu ddungu emyaka 4 naye nga walimazeemu emyaka 4. Osobola okumala mu ddungu emyaka 4 naye nga walimazeemu ennaku 4. Osobola okumala mu ddungu omwezi mulamba ezo weeks 4 naye nga walimazeemu ennaku 2-4. Neweetooloola eddungu n'olyetooloola n'olimalamu okumala ddala emyaka egiwera n'obeera mu mbeera eyo. Abamu ku ffe, abamu ku mmwe nammwe abali eyo nti olina embeera gy'olimu, olina w'oyimiridde. Kyekiri eri Jaaka kyabadde ayogera ku lubereberye ng'agamba nti olina rejection, olina okugaanibwa. Rejection eyo esobola okujja oluvannyuma lw'obujeemu bwo. Kyekiri Katonda kyeyogeddeko nti ntadde omukisa n'ekikolimo ku bulamu bwo, nti ekikolimo kino kijja after obujeemu. Naye kino ekikolimo kino tekitegeeza nti ate guli omusango ogw'omu mwoyo nti ogulina, kubanga Balumi essula ya 8 olunya olusooka nti tetuliko musango ffe abali mu Kristo. Tetuliko musango ffe abali mu Kristo kubanga wakkiriza Kristo naye omusango guli eri tegukyakuliko. Well and good. Naye ate olina obujeemu bw'oli mu kutambuliramu. Olw'ensonga nti oganye okuwuliriza Mukama. Oganye okuwulira Mukama kyayogera. Kakati bwe tutuuka ku level ey'okuwaayo ensigo 1/10 kibereberye, tetutunuulira principle ya Bayibuli. Tutunuulira omutima guno kiki kye gusitudde, kiki kye gwagala, kubanga Bayibuli esomesa nti give with a cheerful heart. Kakati ekyo Katonda kyatadde ku mutima gwo n'okuwulira engeri gy'okiwuliramu bw'oba okikuwaata ye kasita akugamba nti kikole. Mwenna Katonda be yagamba nti towa 1/10 ekyo kikyo ne Mukama saaliyo. Gwe Katonda gwe yagamba nti we 1/10 ekyo kikyo ne Mukama saaliyo. Naye njagala nkutegeeze nti kasita kituuka ku by'okuwaayo, Katonda aluma ogwa waggulu n'ogwa wansi, kubanga eyo yennono ye, eyo yensibuko ya byonna, kubanga naye yawaayo omwana. Bwe yayagala ensi naye n'okuwaayo n'awaayo omwana. Naye kasita ogaana, kasita ojeema, Malaki 2 essula ya 2. Malaki 2 isiti Malaki 2 essula esooka, Malaki essula ya 2, Malaki 2 ya yono Malaki chapter 2 verses 1. Bibuli esomesa nti kale nno mwe bakabona ekiragiro kino kyammwe. Kakati tuddayo ew'oli agamba nti ffe tuli bakabona, siganye tuli bakabona. Kakati olunyiriri luno mwabagamba nti muli bakabona. Tuli bakabona ba Mukama, tuli gwanga ddonde. Olunyiriri luno Bayibuli esomesa kino kale mwe bakabona ekiragiro kino kyammwe. Kino kiragiro. Haleluya. Kino kiragiro.
kino kiragiro. Bwe mutakkiriza kuwulira era bwe mutakkiriza kukissa ku mwoyo okuwa erinnya lyange ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'Eggye, kale ndiweereza ku mmwe ekikolimo ekyo, era ndikolimira emikisa gyammwe weewaawo maze okugikolimira, kubanga temukissaza ku mwoyo. Tukaddemu Malaki 2:2. Malaki essula ya 2, Malaki 2 pimbuzabuza. Malaki chapter 2 verses 3. Sonywa, I beg your pardon. Bwe mutakkirize kuwulira era bwe mutakkirize kukissa ku mwoyo okuwa erinnya lyange ekitiibwa. Nawo okuwa erinnya lya Mukama ekitiibwa kweko okuwulira Katonda kyayogedde, kweko okuvamu obwo bujeemu okuvamu obwo bujeemu. Okuwa bw'ayogera naawe nti wa oba olina okuwa, kubanga giving is a heavenly principle. Giving is a heavenly principle. Oba wadde ekimu ekya-10 oba towaddeyo kimu kya-10 oba waddeyo ekiweebwayo oba tokiwaddeyo, it is a heavenly principle. Okuwa it is from a heart, a cheerful heart. Nti n'owangu osanyuka nga tokakiddwa mu mutima gwo nga teri n'omu akusibye lubengo mu bulago. That's why nabagaye mu lubereberye nti bwe twogera ku kimu ekya-10 abamu kumwe mutandika kulowooza lubengo mu bulago. Obadde okimanyi nti omuntu asobola okukwata emitwalo 10 n'agiwaayo mu kkanisa ng'asanyuka, ate bwe kituuka ku kiwaayo ekimu ekya-10 n'awulira nga ate emitwalo 10 okukwatako omutwalo gumu awulira omutwalo gumumenya nnyo, omutwalo gumumenya nnyo okusinga ate bw'akutta akenda n'akawaayo ng'ekiweebwayo, awulira nga omutwalo gumumenya, awulira nga 10,000 luno lumumenya nnyo okuwaayo ng'ekiweebwayo. Lwaki? Kubanga ye entegeera ye eri emu nti ekimu ekya-10 lubengo mu bulago. Ibrahimu nze mpe ekimu ekya-10 nze Nicholas, okuwaayo kwange okw'ekimu ekya-10 sisinzirira mu mateeka ga Musa, nedda, nsinzirira eri mu nsigo ya Ibrahimu nti Ibrahimu yakwata ekimu ekya-10 n'akitwalira Melkizedeki basibo ne banyabo, newankubadde yakiwa omulundi gumu. That was an open door to our heavenly blessings. That's why nti Malaki 2 ye akutegeeza 2 nti bwe mutakkiriza kuwulira era bwe mutakkiriza kukissa ku mwoyo okuwa erinnya lyange ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'Eggye, kale ndiweereza ku mmwe ekikolimo ekyo, era ndikolimira emikisa gyammwe weewaawo maze okukolimira, kubanga temukissa ku mwoyo. Kakati kyova olaba nti ono Jaaka edda balinga nga basomesa nga bakutegeeza nti omuntu bwina bw'alokoka tasobola kubeerako na kikolimo, tasobola kubeerako na kaasi, era bimulowooza mbu simanyi kawuula, simanyi bimulowooza mbu ndiko kalondoozi, simanyi waliwo ebinondoola, ebyo byonna byonna mulimba, simanyi ndiko spirit of rejection, ebyo byonna tebiriyo, kubanga walokoka. Bwe wamala okulokoka ensonga esooka Katonda n'oggyibwako ekikolimo, kubanga Kristo yafuuka ekikolimo ffe tubeere n'obulamu nkusekeredde emirundi 10. Ate kati ye omuggo olwaleero gw'oli mu kusomesa ndi esimanyi obeerako ne rejection, olina spirit of rejection, olaba nti otandise naawe okusomesa spirit of rejection, olaba nti naawe otandise okuyingira, ojja onaamalira ojja kumaliriza okkiriza nti ddala abantu babeera ne kawuula, ojja kumala okkiriza nti abantu babeera n'ebintu ebibalondola wadde nga baalokoka, ojja kumala okkiriza ate lwampaka. Bible somesa ojjukira omusajja ayitibwa Anania. Is it Bikola Batume? Genda ko nange Bikola Batume 10, Bikola Batume 5, yali Bikola Batume 5, ya Bikola bya Batume 5, Bikola bya Batume 5, Bikola Batume 5 tuseyo olunyiri olusooka ne 5 awo. Oya tutuseewo. Mukama mulungi nnyo, Mukama mulungi. Bikola bya Batume 5, Bikola Batume 5, naye Bikola Batume 5 nonyo olisookera ddala. Naye omuntu erinnya li Anania, tumalirize na luno. Naye omuntu erinnya li Anania ne Safira mukazi we n'atunda ebibye, ne yeeterekerako ku muwendo. Tuli mu ndagaano mpya basibo ne bannyabo, tuli mu ndagaano mpya. N'abategeezezaako nti ye Katonda atakyuka, ye Katonda atakyuka, takyukira ddala. Malaki 3:6 Katonda waffe takyuka. Malaki 3:6 ye Katonda atakyuka. Bebulaniya 13:8 takyuka.
naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye. Kati batunda ebintu bino kye nakugambye eri mu Baleevi 27 n'olunyiriri lwa 30 boogera ku bimu eby'ekkumi eby'emirundi 3. 3 categories: ekimu eky'ekkumi eky'ettaka, ekimu eky'ekkumi eky'ensigo ey'ettaka, n'ekimu eky'ekkumi ekiva mu miti, mu bibala eby'emiti. Kati bano ba Ananiya ne Safira bakwata eby'ettaka babitunde bajjemu ensigo ey'ettaka. Ekyo kitegera gye tulaga. So ne tukizinga nga tuyingira mu giving, whether it is a tithe or not, it is giving. Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo. Bwe yamala okutunda n'aterekako, kitegeeza teyawaayo kiramba. Mukazi we naye ng'amanyi n'aleetako kitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. Wawulira ndowooza baleese ku bigere by'abatume, bassebo ne banyabo, tuleese ebiweebwayo byaffe bino oba bimu bya 10 tubireese ne bateeka ku bigere by'abatume. Naye baatunda baaterekako, tebaleeta biramba. Oli Malaki kyagamba nti muleete ebitundu eby'ekkumi ebiramba ne Malaki 3:10 mbasagala namusoma kubanga si yensibuko ya byonna. Ebiramba. Kati bano baleetako bya bitundu beeterekerako ko. Naye Peetero n'agamba nti Ananiya, Sitaani akujjuliza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro? Bwe yali eyo teyali yiyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikuteeseza mu mutima gwo okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye olimbye Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka, entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. Abalenzi ne bayimuka ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika. Ananiya yakutuka n'afa. Lwaki yafa? Olw'ensonga eryemu nti yalimba, yajeema. Ananiya yajeema. Ananiya yagenda n'atunda. Bwe yatunda byeyatunda yaleeta bya kitundu. Osobola okwesanga nga Ananiya yali ateeseza mu mutima gwe nti Katonda ngenda kumuwa 10,000. Tutunde entebe zino, tutunde ettaka lino, Katonda tumuweeye, tuteeke ensigo eno ku bigere by'abatume. Naye omutima gwe ne gwennyamira n'ajeema. Kiri kye yateesa mu mutima gwe. That's why nze ensimba essira erigamba giving a tithe is not the case, giving an offertory is not the case, but a cheerful heart is the most important thing. Nti guno omutima gwa Ananiya newankubadde gukutte ekimu eky'ekkumi, newankubadde gukutte ekiweebwayo, naye omutima si musanyufu. Omutima gwena bye gweterekedde. That's why nti omutume Peetero amugamba nti Ananiya, tolimbye bantu bano, olimbye Katonda. Olowooza yakitegeera atya Peetero? Yalaba nga Ananiya yesikatidde. Ananiya yatunda bye yatunda n'agaana. Nalaba omusajja omujaasi ng'akaaba afukamidde n'akwata ettaka n'aliwo omukyalo w'akatale. N'agamba nti nze ndokosa okuva n'olunaku olwaleero. Ntegedde nti okulabirira abalabe bo n'okubasabira kikulu nnyo. N'akwata ettaka n'aliwa, n'agamba omukyalo ono bulijjo oluvannyuma lw'okumuwa ettaka ebintu by'omusajja ne bijanga biddawo mpola mpola. Buli kyayonooneka ne kijanga kiddizibwa, buli kyayonoonekebwa ne kijanga kiddizibwa mpola. Bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza abantu abamu muli mu mbeera gye mulimu. Abantu abamu nga Jaka yabategeezeza ku lubereberye lwa byonna nti otambulira mu rejection. Mummwe musobola okubeeramu abantu ng'oli eyo obonaabona, ng'oli eyo ozunga ng'empunda malungu. Odde n'ogezezaako kino kiganye, naye ng'ekikwetooloza mu byonna lwaki oli eyo obonaabona. Amaka gaganye, obufumbo obuganye, bino biganye, sente ozikutte ziganye, ziyita mu ngalo kyokka ozifuna mpitirivu naye ogenda omaliriza nga teziriwo olwansonga eryemu nti Katonda tabenefitinga mu ekyo ky'olina. Katonda talina wakubenefitingiramu. Ayogera naawe naye ogaana okukwata ekikyokukiwe Katonda. Owulirira ddala muli munda mu ggwe nga ogenda kukola loosi. Bali b'ogenda ogaggawaza gwagenda okufiirwa.
kati abantu abamu tutambulira mu mbeera efaanaganako bwetu. Kino omuntu okukibikulirwa kitwala Katonda okukubikulira. Muve mu kuleekaana obuleekaanyi ndi otaba kimu kya 10 simanyi tolina kikolimo. Kakati omuntu tetukyali mu bufuge bwa kikolimo, tetukyali mu bufuge bwa kikolimo. Ananiya kiki ekyamutta? Ananiya kiki ekyamutta? Weebuuzeemu Ananiya bw'afiira awo, weebuuzeemu nti singa ye gwe Ananiya bw'ofiira awo ogenda wa? Ofudde oli mu bujeemu. Ofudde oli mu bujeemu. Kyekiri ekyamateeka, tuddeyo katono nnyo tudduke mangu nnyo tumalize na lunoka. Ekiri ekyamateeka 30:19 yabadde 30:19 yabadde 30:19 nti mpita eggulu n'ensi okuba omujulirwa. Ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa, omukisa n'ekikolimo. Kati bino byonna Mukama abiteeka mu maaso go. Abiteeka mu maaso go nange. Ekikolimo n'omukisa. Agamba nti laba leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa. Ekyamateeka 11:26 omukisa n'okukolimirwa. Kakati gwe jeema gwe gaana gwojeeme, gwe jeema bijeeme. Malaki kyava tusomesa Malaki 2 n'olunyiriri olwokubiri. Bayibuli esomesa etya? Malaki 2 n'olunyiriri olwokubiri. Male nkusabire tugende. Malaki 2 n'olunyiriri olwokubiri. Malaki 2 n'olunyiriri olwokubiri. Malaki 2 bwe mutakkiriza kuwulira era bwe mutakkirize kukissa ku mwoyo okuwa erinnya lyange ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'eggye, kale ndiweereza ku mmwe ekikolimo ekyo era ndikolimira emikisa gyammwe. Weewaawo maze okukolimira kubanga temukisiza ku mwoyo. Kakati buli w'obeera nga oli mu bujeemu, otambulira mu bujeemu, okuwaayo weetaaga bamale kujja kusomesa lunaku lulamba, okwata ekimu Ekyekkumi go bw'okiwa owulira ddala ng'olina olubengo mu bulago, olikiwerayo mu nkola y'amateeka, bujeemu. Njagala kwaddamu kano nga maliriza. Ekimu Ekyekkumi oba okiwadde oba tokiwadde. Kubanga bangi kummwe muwa ebimu eby'ekkumi nga temumanyi na kumanya. Teri kummwe yali atudde wansi n'oteekateeka n'ogamba nti nze nina emitwalo 2. Kugina emitwalo 2 ngenda kujjako emitwalo 2 ngiteeke mu nnyumba ya Katonda njiwa omusumba. Oli mukuwa Tith. Kakati kizibu nnyo okutuula wansi n'ogamba nti nedda mbadde nakuma emitwalo 2. Ku mitwalo 2 ekyo kiba kimu kya 10. Sigenda kukikola. Kankwate nkanzijeko omutwalo gumu n'ekitundu neme kutuukiriza nsigere ya kimu kya 10. Olina eddiini ku mutima eri mu kusumbuwa. Era nkusekeredde kubanga obwo bwe bayita obujeemu. Weesumulule, beera wa ddembe kubanga twayitibwa kuba baddembe, tuli baddembe. Ate n'abasumba abasomesa abantu kino nti bw'otawa kimu kya 10 era bw'otawa kimu kya 10 kati balina engeri gye bakireetamu nti baleeta entiisa mu bantu nti ogenda kufuna ekikolimo kino kwegamba ne babaako engeri gye bakizingamu ne bakikwetera ddala nga ntiisa y'amaanyi. Yes, kibaawo era kisobokera ddala. Naye kijja mu bujeemu, kiyitira mu bujeemu. Obujeemu buno bwe bugenda okuleeta obuzibu. Nti oba wadde kimwe oba tokiwadde. Naye obujeemu buno bugenda kukuleetera kino kibeerewo. Kituufu ojja kukifuna newankubadde walokoka nga gugamba tetukyali mu kikolimo, twali kikolimo. Kusekeredde. Ananiya kyamutuukako. Lwaki sikusibula? Bye. He came to give me a better life. He came to set me free. Yeah. Blessings will follow me in the city and the village. Bino yabyogeranga kozesa mwake tindi bamutwe. Yabyogeranga yagala mawanga kamanye tiye Katonda. Saina lugendo yantemedde wempita. Saina kifo, saina kuba bino. Omuliro yaguzikiza mukasana pereketya nekibuyaga teyandeka kugwa kwa wana ndabye omukono gwe nga guwonya. Ndabye Katonda nga situla abatalina kye bali ne bafukamiza ensozi. He came to give me a better life. He came to set me free. Yeah. Blessings will follow me in the city and the village. I'm taking over territories. A God like me who was nothing, he made me something. Ndabye Katonda.
katonda nina katonda ndabye katonda ndabye katonda nina katonda kole binene nina katonda newunya besigama ja nababesigama ku magezi gaabwe newunya batamutya n'abatamunyumiza bizibu byabwe mukikola mutya yerayirira butaleka babe n'okutukusa bye tuyoya inze anzikusiza antusiza n'abambejja ate nange nembefaanana